Yes, olunaku lw'ejjo tetwasobodde kubeera na seri yonna. Nti leero ntaddeyo series like okuva ku episode ya 15 paka ku 28 kweziri, but era zigenda kwe premieringanko za kitundu like emu bbiri bbiri. N'ekirala kyenjagala okubategeeza, bw'otuuka ku seri ng'eyina ssaawa emu n'eddakiika 3, seri eyo ebeerako episodes 2. Emu etambula paka like ku 1 hour, then ekitundu kiriko like dakiika 25 zibeera za episode eba egenda okuddako. So w'otuuka ku episode n'ogimalako, making sure nti otuuka ku last minutes. Last minutes ezo ezisembayo olina ozeegendereza. Baagasse nga episodes ezimu ne bazigattanga naki ne video. Bazigasse bbiri mu single video. So olina ozeegendereza. Omala episode esooka wabeerawo obulango. After obulango n'ogenda ku episode endala. Then episode ebeddako oba ogenda girabako kitundu singa tomalayo eno. Episode yonna terina bulango ng'eggwako. Eri single episode teba na bulango, but gy'osanga obulango ebeera erina episode endala emabega waayo. So ekyo mulina okyegendereza. Temugamba mpozi episode ezimu za kitundu, ezimu namba teri ya kitundu, wabula ekitundu kyabo baba bakigatta ku eno. But ekiseparatinga episodes zombi wabeerawo obulango wakati. Ekyo mukyegendereza. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku followinga, mwebale ku commentinga, mwebale ku likinga, ku sharinga n'okwekumira wano ku Jinja Media TV. Wetulabira buseri bwaffe. Today 15 egenda kubeera out. Ekyaliko kulonzalonza ku ssaawa 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21 zonna zigenda tutambulira mu kkubo lyerimu. Buli lunaku mulina okulabangayo episode at least niwe naabeemu oba 2 mufune bulungi. Naye nga gwatannaba ku subscribinga, ye subscribe, gwata commentinga, gwatannaba koona kade, naawe atannaba manya nti gyetuli ffe twatandika dda. Tulina series nyingi. Aba WhatsApp group today tulina amagezi muliro program gyeryo kwe tugenda okulabira tuyambe tutya, kiki ky'osobola okuyiga, then wegakubula ogakimawa, bani abalina ideas ezimba, bani abayinza otwongerako. Mbaagala nnyo, mwebale kwekumirako. Subscribe for more.